Projan Media TV tusinzira wano Kasozi wane Makerere okubanga tukuweereza yonna gy'osinzira ffe abaana twasoma amawulire okubanga tukutuusaako buli story etambula mu ggwanga naddala stories entertainment n'endala stories ezikutte ku bantu mu ggwanga. Saudi Arabia, Dubai, omukyalo oyo kakinina bannange oyo tugenda muwa ekirabo okubanga ku Projan yasinga commentinga. Tulina Bira, tulina Princess, tulina waliwo n'omukyalo omulala mwerabidde, tulina Mark, tulina Winnie. Kale yonna gye musinziira okuba ku Projan tubeebaza omulimu gwe mukola gwa maanyi. Waliwo abaana abali wali mu Jordan, abali mu America, naye nga mugezeeko okwewala ekirwadde kya coronavirus kiri serious. Uganda tekinnatuuka naye tulina ab'ebweru be twakakwata ne tuteeka mu kalantiini bwe bali abalinga mu 1,000 twabatadde mu kalantiini okumala ennaku 14 nga we tubeeke bejja. Kale Farida Nakazibwe bituufu omukwano ogwo nterese mungi nnyo. Farida Nakazibwe wa NTV amwatulidde mu lwatu Brunoke osegeere. Ffenna tukimanyi nti ono Brunoke agezaako promotinga oluyimba luno era ogenda ku page ye challenge ezijjuddeko za Farida osegeera. Munnamawulire Farida Nakazibwe owa NTV amaze n'aleka bannayuganda bangi n'okusingira ddala abawagizi be nga basobeddwa kuba alemeddwa okulaga ensi oba ddala ali mu laavu n'omusajja omulala osegeera. Kimanyiddwa nti Farida alina emyaka gye 35, mukyala wa Umaru Sigala Sali era amanyikiddwa nga Dr. Omar osegeera. Omar Sali kyokka tamulinaamu mwana yenna mu kiseera kino. Mu ngeri y'emu akulaga nti ategeera ebintu byaki, ategeera ebintu bino ebya laavu osegeera. Nakazibwe asobodde okweyambisa omukutu gwa Instagram okugamba nti Farida my love, omukwano gwo nterese mungi nnyo. Wabula abamu ku bawagizi be bagamba nti awali erinnya Farida my love kubadde kubuzaabuza, abadde alina kuteekayo erinnya lyani lya bbaawe osegeera. Mu ngeri y'emu n'omugoberezi we nga yeeyita Gordon Sharongo alabudde omuyimbi Brunoke okwagala Nakazibwe n'obulamu bwe bwonna, wabula tagezaako wadde kumukyawa oba okisegeera. Bannange, you woman nga I love you so much and Brunoke please never to break Farida's heart. Oyo muwagizi ayogedde ebintu ng'ebyo naye kati gwali eyo ffe tetumwinaako buzibu ono mukyala mukulu asobola osalawo kyonna ky'ayagala naye nga ensi nga yo omanyi abantu bangi boogera nnyo baba baagala otegeera ekituufu. Omukyala ono akyalina ebbaawe Dr. Umaru oba omwana ono yamututte omutima kuba omwana akoze challenge nnyingi nnyo ku page ye era ebintu by'ayogera byonna biraga ayina w'atuuse ku nsonga ya Farida. Yonna gye weekuumira ku Projan gwe commentinga otubuulire endowooza yo era olayikinge osubscribinge ku page. Webale.